Amanya go gwana. Manya gange Kayemba Ibrahim. Kayemba Ibrahim. Uyambadde gawuni ate nkulaba oli mu kulonda kasasiro lwaki? Gawuni eno nasoma certificate. Nasoma okuzimba Ibrahim Kayemba. Nasoma okuzimba. Wasoma? Kati lwaki ate muntu yasoma ate oli mu kulonda bucupa ate nga obinonera mu story yange nave waka. Zai wange yampa sente twali sente ku ssomero milioni zali mukaaga. Kutuke Kanoni mu town sanga bana bazanyani akalengedde. Ofutege emitwalo 10 ofuna 2. Otege 5 ofuna 10. Sente zone soka nentekawo sente emitwalo 2. Nibampa emitwalo 4. Nzamu nentekawo emitwalo 4. Zonna ne bazikuba nesigaze emitwalo 10. Ningamba kati ngenda kuddayo muzeyi mugambe na sente zigudde sente bazikubye. Nesigaze emitwalo 10 nengende waka ekiro sawa nga mukamba. Nimbuka ekikomera nengwa munda. Nenjijjayo engoye zange. Mwalimu ne bbaga yange. Neninya boda nenzijja paka Kanoni mu town ekiro. Sawa mwenda taxi zikeera zandeta mu Kampala. Di omwaka guwedde najja mwaka guwedde mu Kampala. Watu ke Kampala tukira mu park empyawo na Tete. Nzijjawo nentambula kukubaawo kinembako omukyala gwenfuna nemmunyonyolamu nantwala ewe nembeerayo nangamba ngenda kusuzanga naye nga bw'onoonya omuti omulimu ntandika onoonya emirimu omulimu nengufuna ku bimuli ku lubiri akyayi bwe nangamba nateeta osula wala jangu osulenga wano ewaka ojjanga okuva ogende okola ki ku bimuli okole ng'omwezi ampa emitwalo 10 n'emeka nemukolera emyezi 3 atasasula bulungi sente nifuna mikwano gyange ninve wa Shadia ku bimuli ningenda mu Kisenyi banga nali ndasutamu nga tambula okugenda okugulayo pooti ku mukwano ngendayo okugula pooti nagenda mu Kisenyi nifuna emikwano nga bajja ne bandako obudde bw'ekawungeezi misana nga bajja bambongako nimbagamba mpuli omukyala mukoya tesaagala kola nsobi mami nemugaye kenyi nemugamba mami Shadia puli yankoyo okukola nangamba katolaga ne mugaka ngende nonye mu kimulimu omulala ningenda budde bwakiro ntuuka mu Kisenyi sanga bavubuka mbapita mbanyonyola mbagamba sina wa kusula mbutofu naye omulimu vuddeyo banga tugasulanga naawe naye ekyokulya ojakera ku macha ononye ekyokulya muwabawo omunangamba ngenda kuweki ekutiya nampe kutiya ku macha olwakeera nembako nentambula nabo tuwenji bicupa kulo nafuna 2500 nentunda bampamu sente nefuna ekikomando nekawungeze ndi ekikomando n'ekikopo kya chai nenkeera bwe tutyo negufuuka mulimu paka watuka katudde wali mu kusoma wasomera wa Ndeje University watandikirawo okusoma kuno okwa wansi Sambwe kisangibwawo Kanoni e Masaka Sambwe Kanoni w'Egombe nibazala Bobi Wine Jova wasoma primary ne secondary je namalirako Nsambwe abantu alandeji Nsambwe amalirayo senior ki namalayo yakubiri senior 2 ngende ndeji nojja mwaka gumu kitegezo no 2024 watandika 2023 senior 6 yakisomera ndeje Luwero n'avaya beba certificate watandika 2023 okunonda obucupa natani siwe kirika nankole watandika 2023 onondo obucupa 2023 ate okusoma amala mwaka ki 2023 wendavire waka nzijja Kampala nenkola ku bimuli okumala emyezi 3 nengenda ku kkubo ku street nali nkola ku bimuli wali wa Shadia nogenda ku street okutandika okulonda obucupa obucupa buno obulondedde ebbanga ki mondede emyezi giringa 6 kati wasoma byakuzimba lwaki ate sibi togenze nononya mirimu gyakuzimba mirimu gyokuzimba naginoonya negibula negikola gitya ate ebipoota nagendayo nga bangamba ebipoota kumpuuta ntera ogenda kuzimba nenkola ki empuuta naye bangamba nfune ki tugenda ntukola ki naye ngenda bagenda ne bangamba mpite muzeeyi wange taata nga kyendabamu kyekizibu nasobola kuleeta taata kuva waka jangu obeerewo mu nga ngenda kola ki olw'ensobi gye nakola ewaka
So kati police tebakwata. Police etukwata ne twane tusiba. Twali luzira. Tusiba myezi 2. Tutambula wiki myezi 2. Bwe bamane babata. Baba batwala, baba basanga muli wamu nga muli bangi. Abayita babbi. Akirebe simwa bakuba abantu ekiro. Tusiba kukuba. So kati tata wamanyi wajoli. Tamanyi. Ate abaganda babalala aba family. Nabo tebamanyi. Kati obeerawo otya mu bulamu bw'olwala ani akujanjaba? Nkwano gyange. Savinga ne ku busente ogamba bofunye 5 no savinga ke 2. Kati ebicupa ebyo babitunda batya? Kilo ya 600. Kilo ya 600. So kilo ginoonya ogiweza kitagisa banga ekyo giweza. Kisinzira kubo yoboyise baga ne bakawanja tuli bangi. So bakatoka so tambula okuvanga wano. Ngana eri mukona katonze kacupa. So katonda ko olonda kilo nga mmeka? Osobola kilo nga 8, 6, 5 ne 3. Oli mu kirama nolonda nga nosange wali mali bafulumiza akasasiro kipanga mwezi nyingi nogenda munda nokolaki no pickinga no gama tonde mu kwemu so genda busega na tete bulenga novayo ne kilo 7 wa kilo 5 naye nga temubba tetubba bitetubikola omuntu abba kuno budde abatali mu kwenja chupa andi badde yasuza abba aba yebasi kakati okubeera nga oli mu gawuni bwoti tolabanga kiswaza okusoma oba tewenyumiriza mu kusoma koko wasoma? Okusoma nkwenyumirizaamu naye kati obudde no sikwenyumirizaamu kubanga saafunamu kibanga uno okwate enkoko n'ogisalako omutwe n'ogimanya n'ebyoya ne bagifumba n'otawuta ku supu toza kuddawo n'ogamba nasaze enkoko enkoko yabadde ewooma eri tosobola kuddawo n'okyogera. So kati abakyalibo be wasoma nabo bwe bakusanga oba abasomesa toswala gye bali? Mbagamba bambuuza ne bagamba ne Ibula wabaaki walaluka mbagamba muganda wange tosobola kubitegeera mbeera yeeyo. Onywa ku njaga? Njaga njinywa. Ate sigala ne mayirungi biki byonna? Mayirungi siya naye sigala munywa. Nywa njaga na sigala. Lwaki onywa enjaga? Olwokuba bannange bembeeramu banywa enjaga. Naawe oba olina ogiyiga n'obafiitingamu. So oginyola okusobola kufiitinga mu society eyo ey'abanywi? Kubanga mwenna munywa. Mwenna muba munywa? Mwenna muba munywa. Oli waateekako ng'atambuza yeggwawo. Bwe bayita oluganda. Omuntu agamba nti wa luganda lwo nga temusobola kuliira ku ssuwaani emu taba wa luganda lwo. Ate amafuta? Amafuta sigakozesa. Ntera olaba abaana mu ssenyiyo nga banuusa amafuta? Bagakozesa kati amafuta abo bagakozesa naye ekireetero bayitira okuba nti amafuta mabi n'ekireetero baleetera nti okukozesa amafuta ago. Ajati ekireetero okugamba nti amafuta ogakozesa oba okuyisa obubi tebalya naye obeera nga obadde era oganywa ng'emmere olya n'okkuta n'onywa tolabika bubi. So wandyagadde omulimu ogusingako ogwo oba embeera gy'olimu olaba oli comfortable? Nandyagadde omulimu ogusinga ku guno era kyensaba kyenkubira Bannayuganda mwenna bwe yalaba vidiyo eno asobola okutuyamba atuyambe edda tutase kubanga tuli bangi. So kale otambula ne kyaliwo Kanyankole? Tambula ne kyaliwo Kanankole. Kanyankole yo omusinkana musinkana mutya? Tusula naye. Omanyi ebimukwatako, omanyi ewaabwe, omanyi gye yava? Mwana w'Embalala naye asobola okwogera. Olina ku bantu be bonna b'omanyi? Mwesanga bwesanze mu Kisenyi? Twesanga bwesanze mu Kisenyi. Nafuuka wa luganda lwange. Kanyankole ki ekiriwo? Bulamu bugamba ki? Bulungi. So naawe weenoonyamu? Nze nganze neenoonyezaamu ddala. Street ojjako mwaka ki? Street nzijjako guno omwaka gwennyini gwe tulimu. Wazze mwaka guno? 2024. Wavudde wa? Nze nje nava ewaffe Mbalala naye ng'era mbadde muneeno mu kibuga okugenda otandika obeera ku street. Lwaki wavaayo wamu ate n'otuuka mu kibuga n'otuukira ku street? Nze ewaffe navaayo nga embeera kale ndemeredde. Waffe tetuli bulungi nnyo kiri awo. Oyina emyaka enne? Nze nganze nina emyaka giri 21. So tewasoma? Nasoma naye saamalako bulungi. Wakomawa? Nakoma primary 6 naye nga nsonga y'akasente bazadde bange bali 6 tebali bulungi kale. So eriyo ne baganda babalala oba wazaalibwa wekka? Enganze wazaalibwa n'omuga tuli babiri twazaalibwa babiri. So bazadde bo gye bali? Gye bali balungi.
obawuliza mwogerezeganya twogerezeganya naye sibalaga nti ate ndi mwene embeera kuba nange mba nswala obbalaga omuntu eyagenda onoonya akasente tusobole okuba obulungi ate kati lubandaba mwene embeera bagamba kirabika yagwa neddala ono omwana waffe bakubuuza byokola e Kampala n'obagamba otya? Kampala bambuuza byenkola era nziramu mbagamba mulimu gwe nali nkola sibagamba guno ogwendimu kati kuba tufu guswaza okwogera. Kati embeera ya suuti gye muwangaliramu ebyokulya mu bijjawo emmere biki? Ebyokulya byo bitunyigiriza nti oluusi leero oba ofunye etakiyinza okubula naye nga embeera ya street eno gyolaba si nnungi era omuntu wakwagaliza ogenda ku street abanga akwagaliza okufa. Naye mulimu abaana abajja ku street nga yakyeyagalira nga ewaka tebamugobaayo. Ewaka gwe bakugobayo? Nze ewaka tebangobaayo. Ewaka najja buzi nga nze kunoonya kubaawo bulungi neera nekugaanira ddala. Kati naawe onywamu ku njaga? Nze sinywamu ku njaga. Onywa kimwenge? Mwenge sinywa. Okozesa ki kati? Nze nkozesa mayirungi sobola okufitinga mu bannange bembeera nabo kuba bw'otaba nakyokozesa bagamba kirabika ono nambega atuveemu bakuyisa na bubi tosobola babeeramu nga oluusi tolina kyokozesaako. So ebbanga lyebumaze ku switi onna bakufuna kugezesebwa kwa kusiba poliisi nabakukwatako? Poliisi etukwatira ddala era ng'etuyita babbi era ne babatwala eyo eruzira. Kati babakwata babata batya? Otukwata musasula babasonyiwa? Basonyiwa busonyi nga balaba tetuyina luusi na musango gwe tuyina kuba siga nti baba batukwatidde buddi. So apart from okulonda obucupa olinayo omulimu gw'omanyi mu mutwe gwo gw'osobola okukola? Nze nga nze mu mutwe gwange mirimu mingi gye nsobola okukola. Nsobola okuweesa. Okuweesa? Kale mu lulimi lwaffe kale nsobola okukola like zino entebe naye nga mbajjambajje. Osobola okubajja mu bufunzi? Wakusoma okubajja oba wakuyiga buyizi? Nayiga buyizi nze banjigiriza. Kati lwaki onoonyaako companies ezibajja oba amabajjira ag'enjawulo n'obasaba omulimu? Ekizibu ekiri ku basajja abo ababa ne makampani ago otuukayo bakubuuza wasoma otya bikukwatako kasobola kitegeere. So n'osalawo kikubire ku street? Nsalawo netetenkanize ku street gundi yaffe bwerivaayo liziki yange werirabika gamba ku street. Nammwe muyimba omanyi abaana ba street bagala nnyo okweyita abayimbi? Abaana ba street bayimbira ddala era tubayina abayimbi. Nammwe muli bayimbi? Nze nga nze siri muyimbi naye era nina bannange abali abayimbi. So kati olina plans eziva ku street oba? Nze nga nze plan eva ku street ngiina naye ensonga eri kasente. Kasente kyekizibu naye nze wenfunayo akasente newenfuna emitwalo nga 5 nze maaso okuva ku street nentandika okwekozesa nga we nali nekozesa kuba nze nali nekozesa siga nti okujja ku street namala gajja buzi. Walina emirimu gye wali okolanga? Nze nali nyina emirimu gye nkola ate nga nze njekozesa nga nze nga tebankozesa. Nali ntunda ngatto. Olotunda ngatto? Wabweru w'owinaawo nga ntunda ngatto naye kesisi nejja nenkwatamu awo netwala emaali yange neggwawo bwetyo. Kesisi yakukomya yakuza emabega? Yanziza emabega yanteeka ne mwene embeera gy'olaba ey'okulonda obucupa. Olunaku olonda kiro nga mmeka? Olunaku Mukama Katonda aba akuwadde akasimu osobola olondayo kiro 7. Tulaba bano baggayi bange mbasanze ku street batambula. Musajja wange oyo yasoma naye aŋŋambye yasoma byakuzimba ku Ndejje University naye emirimu gyabula era ye bwe gyabula n'agamba kuteeka gawuni ogyebasa mu nnyumba kaŋŋende ntandika okunoonya obucupa. Bwatu nayengera street gye yasangira munne Kanyankole era bwe batambula nga nti olunaku basobola okuba nga banoonyeza kiro 7. Jjukira buli kiro ya nusu lukaaga kati awo osobola okubalamu lukaaga tayimuzi 7 sente mmeka ze basobola okuba nga bafuna olunaku. Bakozesa ebitamiiza
bakozesa just okusobola okubeerawo ku street kubanga oba totaddeeko kintu ku mutwe oyinza okulemererwa okwebaka. So yembeera gye bawangalamu oyinza okubaagala obanoonyako obanga olina ebirimu byebagala obbawa osobola okubawa emirimu baleka basajja bakoze bw'oba ofunye omulimu okola ewe mba nfunye omulimu nkolera naye kati omuntu ayinza okutya obbasembeza naga nti bano abaddeko ku street babbi ekizibu kati omuntu anti nga bwotulaba ku street fenna tetufaanagana naye nga nze wenfunye omulimu ne musajja mukozi ne bwenfuna gwa mu hoteri kutambuza mmere nze siswala nso otambuza emmere nso okoza amasuwaani ne wenfuna buli mulimu gwonna. So bw'oba ogufunye tobba okola ate kyekyobubbi oli ayinza okutya okutwala ewuwe nga bano oyinza obatwala ewuwo ne bakolagana ne bakyali baabwe ne bajja ne bakubba. Ekyo fenga ffe tetusobola kikola kuba singa ndi mubbi singa zino essaawa siri mu kunoonya kacupa kanene ku kkubo singa nasuza enziba ekiro oba singa ndi mu kutambula nkati nga noonya bakubba naye ntambula noonya kacupa sobola okufunamu ekyokulya naabaawo kyonoosobola okubeezaawo naye nga bw'oba olina akalimu sobola okakola ne kambeezaawo. Musangibwa mubeerawa? Ffe tusangibwa mu Kisenyi ku Soso Center nga ku byala. Kati ani abasuza awe musula waani? Awo wetusula tusula wa madamu yatuwaawo buwi musasula ssente oba musula bwereere? Yatuyamba buyambi n'agamba mulinga abameka? Nga 12. Mumukolera emirimu oba just musula busine? Tumusimirako ku mazzi musimuulirako n'atukkiriza tusobole otusulaawo. Mugenda mu katale? Mwabivaako? Kale bulonze nja banoonya. Kale ize bakyali abo banonda bicupa. Oli omu yasomera ddala nno ssebo naye wonna emirimu gya Uganda nga bw'ogimanyi bwe gyabula yabasalawo bakole ki yabasalawo so wano basanze Mengo abamanyi Mengo bali ku Mengo wano mu junction nga ku Masengere era Masengere gaago bali mu kubo bambuse bagenda banoonya